Inside Story Uganda, real source of political updates. Negenda kukola etya kuba tulina bannabyabufuzi buli omu asomesa bibye agamugenda kukolawo emiti akapapula bakakole bwe bati olugalo balukole bwe ruti kakati twazze ku mugga katunaabe tuggwekeko biometric machine egenda kukola etya ku lunaku olwo. Neyansa nnyo biometric kaŋŋambe nti akuuma ako si gwe mulundi ogusoose okukakozesa. Akuuma ako twakakozesa mu 2016 ne tukakozesa mu 2021. Ku luno ekyenjawulo kye kazze nako nti tekinologi waako yakyuseemu naye ng'akuuma ke kamu. Ku luno akuuma ako tekagenda kubeerako nti tekakoze bulungi tukasse wabbali nga bwe twakiraba mu 2021 oba mu 2016 nga wekazikiramu katono ng'abantu baga kaze ebbali abantu nga balekana nnyo nga presiding officer agamba kankaze ebbali kankozese bukozesa register. Ku luno akuuma ako kagenda kukola kuva ku makya paka lwaggulo ate kekaggalawo akalulu kekakuuma ku luno nti tekinologi akalimu bw'otuuka ng'oli mulonzi ng'otuuse ku lunaku olwo nga 15 abagenda okuba nga abakakolako bo bennyini balina okuba nga balondera mu disitulikiti eyo basobole okusobola okukaggulawo. Tebiri nti Saara banzije ewakiso bantutte emiti ya Nannonde Saaba eyo. Ku luno baana bamwe be bagenda okulondesaamu okukaggulawo omwana oyo alina okuba nga alondera mu disitulikiti eyo. Ekyo kyekisooka. Ku nkyokwo saawa emu gye njogedde akalulu we katandikira wagenda kuba ng'abantu 10 weebali presiding officer yakyali nannyini station aggulewo box bw'aggulawo box alabe byonna ebirimu mulimu obululu mulimu empapula ze banajjuza declaration of results form mulimu accountability of ballot papers byonna nga bulijjo ebibeera mu box. Then ku bakozi ku luno ayina gwe tuyise operator agenda okukwata akuuma ako akategeera. Omukozi oyo bwe bwana bwaffe buli bamwe bazaalibwa mu gundi mu bifo byammwe mwe mubazaala naye batendeke era batendekeddwa ekiseera kiwanvu nnyo paka kati era tukyabatendeka n'olwaleero era batendekebwa. Akuuma ako ogera okatulekerawo nga bwakoogerako kati akuuma ako ku makya bw'atuuka ng'asooka ng'akatunuza mu register ng'afuna nga kajjayo ebikwatagana ne polling station eyo okulaga nti keekaawo keeka register eyo kakwatagane. Buli polling station erina akuuma kaayo ate ekirungi kyako bakoze bubiri babawadde bubiri nti kaliwe kasibamu ng'akookubiri kayamba. Kati ng'osikaninga register nga kajjayo ebikwatagana ne register eyo bw'amala ng'asikaninga obululu bwonna okungulu kuno ku butabo kuliko QR code ogisikaninga okulaga ne katandika byonna okubisika okumanya nti kati ngenda kutandika kusikaninga bululu. So ne kasikaninga abagenda okukola kati awo omulonzi asooka bw'ajja bw'aba ne voter location slip kyanguwa bw'aba ne national ID kyanguwa olw'ensonga voter location slip eriko nayo QR code akuuma nga katunulamu ng'omuwala oba omulenzi ng'akatunuzaamu then ebikwatako nga bivaayo. Lindako nga tonnavaawo ID ogaye bw'ojja ne ID waliwo abalina enkadde n'abafunye empya. Kati ID omugaso gwayo kujjayo niini national ID number agikopayo n'agiyingiza mu kuuma ako. Kati awo n'olyoka oteekako kabeere nankadde nange eba yeemu. Kati ng'oteekako ekigalo ekinkumu wekiba kiganye nagambye nga bakakutunuzaamu nga kajjayo byonna tobeera kibumbe gitambuze bwoti
basobole byonna ebikwatako biryoke bivaayo. Bwe bivaayo awo nga presiding officer akwata obululu busatu ng'abukuwa mu bbukuwa ono operator buli kaluluko alina okukayisaako akuuma akuuma kennyini na kali obululu ku luno bugenda kujja nga buliko QR code. Tugendewo mpola bw'amala obumpa busatu buli kamu bakayisaamu mukuuma ng'olwo sinnakatiikinga tonakatiikinga otyo akuuma ne bakayisaamu n'ogamba nti kano ka president kano ka direct kano ka woman MP. Nga bamaze okubugira bwe bati ng'awo otambula awo tulina ba polling assistants abagenda okuba nga bayamba abantu okutegeera engeri we balondamu like akalulu okafunye otya akalulu kati munzikirize nkosenga olupapula nga luno wekaba bwe kati ng'okategeka bwoti tokafunya bwoti kuba bwona okafunya bwoti ojja kwesanga nga inki avudde muggwe azze mu wa wansi. Kati akalulu okafunya busimba bwoti bw'omala woba ng'otiikinze ku Saara era weba inki atambudde nnyo nga wakiyita watya nga ayiise era ajja kuyiika mu kifaananyi kyange onfuna abalonzi oba mukifuna simanyi oyinza tusiikira ku gundi ku lupapula luno Ivan abantu basobole okulaba ekigenda mu maaso olupapula luno olulaba bulungi obuntu nga tebulabise bwensazizaako kaakati bw'obulaba bwa mukyalo ono kyagamba nti bw'ofunya bwoti olaba nti ebyotiikinze bijja kgenda bikwate n'awalala naye bw'olufunya busimba bwoti kiba kitegeeza wano awali wano wootiikinze wano bwina era yeekwata eno mu kifaananyi kaŋŋambe nti wano wa NRM noono wa NRM biba bikwatagana ono bw'aba nuupu noono nuupu bwino ne bwe yeekwata asigala agize mu kifo ky'okukafunya ne kakka busse eno wansi ojja kusanga nti bano ebibadde bya NRM bigenze eno wa munnaffe ebbulira Franka oba wa Munyagwa ng'akalulu kaba kafu mama tweyongereyo akalulu ako ng'omaze okukafunya obulungi ng'otandika n'aka president nga kokassa mu bokisi yaako ng'otambula ng'ogenda ku kookubiri aka direct elected member of parliament nga nako okafunya bulungi abazi constituency olulimi olwaffe yadde zonna ziba constituency naye eyo gye twamanyira gye tuyita aba constituency ako nako ng'okafunya bulungi ng'okateekamu nga n'akasembayo ak'abakyala nga nako okateekamu naye kyenagambye nti obululu buno buli kamu kayina kkala yaako so tetusuubira nti ojja kusitula akalulu ka president ate okatwale mu k'abakyala ate ekirungi nagambye nti abakozi baffe wonna emmeezi ezo zijja kubeeramu abayambi we bali kati ku nsembe eri ng'omazeeyo yonna awo ojja kusangayo wetunnyika engalo naye ku president ku kalulu ka presidential ako aka 15th tugenda kukozesa kano akagalo ka naswi kusooke tujja okussa mu kapooti ako mu kasuwa okunyika akacupa ako kano akagalo ke kagenda okukola kanaswi ku kalulu ako aka 15th so omulonzi ng'omaliriza era bw'omala woba olonze essaawa emu ng'ogenda eka ng'ogenda oba ku byonna by'oyagala okukola ng'okomawo ssaawa 10 kubala tonsooka yaawo wenzirako awo kaddu mukasa amaze naye nga tetunaba kugenda waliwo abakyala ab'enjala zaabwe bw'anaagaana okunnyika olugalo olwo mu bwino wammwe njala zamaze ebyammwe ebyabakyala obimanyi kati amaze okukola olwala lwe oba sinakindi ava walina emikolo gyagenda kati olugalo lwe n'enjala ze zamaze okukola azinyike mu bwino wa mukyala Sarah Kalyowa ku olwo bagamba kyoyagala kikuseeza nti olunaku olwo olwala luno Katonda yalukola nga lukula luvaako lukula like lubeerako naye akalulu k'ogenda okukuba oddamu okakuba nga wayiseewo emyaka 5
so olunaku olwo luweeyo oteekemu olwala lwo ate inki ono gwe tutaddeko tajja kubeerako mwaka mulamba nti ali okwo mu nnaku ezo ez'akalulu nga ziweddeko era ajja kubanga amaze okuvaako so ekyo tekibatiisa ekyoyagala kikuseeza kati mbadde njagala okumala ssaawa 10 kansembyeyawo nyini akuuma kano nkyakaliko ssaawa 10 ng'abantu bakomyewo akuuma era katuuka wali mu kubala nti presiding officer ng'amaliriza byonna batuusaawo mu kubala tubala operator era ajja netutandika n'aka president ne babuyiwa bwe babuyiwa owaakuuma nga tebannabala n'agenda nga buli kalulu konna akavudde mu bokisi muli akasikaaninga addamu n'abukebera bwonna n'abukebera wali kagenze nti tetwafunyeemu buzibu awo mu lunaku nti emisana awo oba waliwo eyazanyedde mu bokisi n'asulamu ebitakwatagana emabega bwe mba ngenda okulonda ne bakasikaaninga kakuuma ako kiki kalaga okundaga nti kano akapapula kange kakukkiriza bukkiriza akalulu okuyitawo kuba akuuma ko nze nannyini kalulu kano sirina kwendabira nti akuuma kakakkiriza kalina ekigambo kyembudde nkubuuza nalabyeyo abasomesa mbu simanyi kajja kulaga kale ya green nga omanya akapapula ko katuufu ndi bwe kalaga emyufu nga akapapula ko kafu ekirungi kyakalulu ng'okafuna akalulu kali kava wa presiding officer ate akalulu ako kaba kajjidde mu bokisi mu bokisi nagambye nti entandikwa operator n'asooka n'abusikaninga bwonna era we wabanga awo mu kubusikaninga ne wabeerawo nti obululu bwafunye si bwa polling station eyo oba nti okuva e Kampala ne butuuka nzikiriza nkozese Kasanda nga e Kampala bwazze bwogera Kalyowa okutuuka e Kasanda we babuggulira nga boogera Simeewu kaakuuma okuva e Kampala koogera Kalyowa era okutuuka e Kasanda kalina kuba nga koogera ani Kalyowa y'ensonga lwaki bakayisaako mu ntandikwa tewaliwo kataala konna kakambo kamyo ko kennyini kagamba ekigambo kimu verified or not verified tuwulira ddoboozi verified era kagamba nti kano akalulu katuufu oba kakyamu tuzeeyo wali kubala kati wali mu kubala babuyisaamu bwonna nti bw'otuuka nga bayisaamu ne oba katugambe nga waliwo obwazze obutakwatagana obutali bwa kifo ekyo nga bwe tutera okubiwulira simanyi babujja eno ne babuyiwamu simanyi bapakidde bamala budde abasirikale babadde mu kiyumba ne era oli waaba ayina ekirooto ekigamba nja kupakira amala budde okiwulira ekyo amala ki budde kubanga akalulu nga bwe bakamaze eri olw'eggulu akuuma ke kasooka ne kabuyitamu kalabire ddala nti obululu bwenna tandikiddeko nensikaaninga mu ntandikwa ne buli omu gwe kennamuwadde bwe buyingidde bokisi okiraba kati we kamala okubusikaaninga bwonna ate tekirwawo ku speed kabaka bumaze naye we kalaba nga waliwo ekitakwataganye era kajja kulaga nti kano sikamanyi nga bakassa wabbali awo presiding officer nga akakassa ebbali kati ng'amaze byonna amaze okubala bajjuza declaration of results form sigimanyi mu Luganda bulungi erangirira DR form lwe lulimi lwaffe nga bamaze ogijjuza bulungi bataddemu buli omu kyafunye ne ba agent abaagala nga basayininze awongera operator akwata DR eyo ng'agikuba ekifaananyi n'akuuma ako si bino byagamba nti nno polling station yaffe twafunye zino returning officer ate ayina ndala ekifaananyi ajja kubanga bakikubidde ku polling station akube waliwo ne gye tuyita accountability of ballot papers naye agikuba ekifaananyi era ebyo byonna waabanga tabikoze akuuma tekeggala kaggwera ng'omaze okukuba ebifaananyi ebyo
awakuuma ne kalyoka kagamba nti okulonda kukoze eki kuwedde. So ekirungi kyakuuma mujja kaagala tekinologi akalimu mujja kaagala obwesigwa bwako tubulabye naye battery yako ogambye buli bubiri n'essimu obeera n'ebbiri ne zibeera bize battery neggwako bwe buggwako battery tukola tuti tetusuubira nti ekyo ekiba kibaddewo obubiri obwo nga buweddeko olunaku olwo akakiiko k'ebyokulonda kayina mbayite ntya kambayite ba supervisor abakwatagana n'obuuma obwo bagenda kubanga beetala buli wamu oli waawulirira nti wanaakuuma tekakoze mangu mangu ng'abantu abo bajja nga bakikolako internet akantu ako teketaaga internet bakakoze inewe nti oyo abadde atidde byawulira bagenda jijjako internet tekajeetaaga olw'ensonga nti kagenda kujja nga koogera bikwatagana ku kifo ekyo kyokka kakati kansembyeyo kano ngende wasemeewo ku lunaku lw'okulonda ebyo byonna obitulaze naye waliwo ekiriko okusika omugwa bakandideti bonna bagamba abalonzi bw'omala okulonda waawo mita 2 okuuma akaluluko enjogero badde ogiwulira kanoonye kalonde kakuume kabanje ne byonna nga ebibadde byogerwa bagamba bw'omala okulonda ku lunaku olwo mita 2 osigalewo paaka lwe banaabala akaluluko abo be bakandideti n'abalonzi baabwe liba teriri busa CDF n'avaayo n'agamba nti sibalabawo olumala okulonda mugende eka waliwo security emala okukuuma akalulu kammwe era kajja kuba keerufu bw'amala ekyo IGP mukulu byabakama byakagaba oli CDF General Muhoozi ono IGP byakagaba n'agamba nti buli amala okulonda agende eka tulebewa teriri busa mwami byabakama yennyini ssentebe w'akakiiko k'omwoli naye n'agamba nti bwe munaasigalawo bajja bayolanga nseenene okukakkana ne bigenda mu paalamenti ya Uganda Attorney General n'agamba etteeka libagamba kusigalawo tewali tteeka ly'obumenye olumala okulonda n'atulagirira bulungi nti bwe baba bagazeti nze wali nti kyekifo akaguwa we kabeera abantu we balondera nti ekifo ekyo kiwe mita 2 naga ne bwowa 10 kirungi nnyo naye naga etteeka tewali ly'obumenye bw'obeerawo mita 2 mukyala Sara Kalyowa tukole ekikulu naku olwo kyensooka okwogera nti bonna abaayogera buli omu abeerako n'ensonga lwaki akoze eki akyogedde naye kantandikire mu tteeka etteeka libawa mita 2 n'okweyongerayo eryo etteeka kye lyogera era akalulu kano abaludde nga bakakuba emyaka n'emyaka balonda ne badda awaka kyekibaddewo abamu basigalawo ne balaba naye ekizibu kyenyinza okugamba lwaki kati kanjogerere mukama wange lwaki agamba nti abantu badde ki badde eka olw'ensonga nti akuuma kano we baakaleeta waliwo polling stations ezimu nga zituuka mu bantu nga 600 ne basalawo ne bazisalamu tubeere nga tetufunamu gamba nti nno nti abantu bayimiridde mu layini ne bakoowa kati katugambe nga studio eno weeri tulina ebifo ebimu nga kati bikoze luli byali binene mu 2021 naye nga tukozesa katugambe olujja lw'essomero lyo ng'essaawa zino olujja lwe twakozesanga waluzimbamu dining nga ekasanda ettaka lyo lye wayina walisibako ki sengenge nga kati ate tukwegalira nakukolera wabweru wakubo kati mu Kampala wano weesanga kankugereze nga Sendawula zooni erungujja balondera mu kkubo balondera mu kkubo kati awo tutemyemu mu polling stations kati njagala kati ssaawa zino njagala tukozese logic ng'etteeka lyonna tulitadde aside tulina abalonzi ku register bali 5 wansuubiza nti abalonzi bagenda keera
era tetubeeraliikirira ate bwe tutunulamu era twebaza ne bannayuganda nti batulaze nti campaigns bazibaddemu nga bazifolowinga so bajja kulonda kati abantu 5 basimbye mu luumu eno bagenda kulonda abamu bali mu layini kati ate ne boomaze okukolako basigadde bayimiridde awo naye tebasigadde waawo basigadde mita 2 olowooza ziri wala nnyo kati nze nkulaze nti eno studio yo bw'ogenda okulondera ke kafo ke twafuna okulonderamu kati mita 2 ogenda kugendawo eyo ojja kulinnya kisaakaate kya muntu oba ojja ebifo tebiriiwo kati abantu bonna bwe babeera mu kifo ekimu kyekibeerawo kati kankulage nze ekyantuukako kati nkozesa experience yange mu 2021 ekifo kyennonderamu eri polling center mulimu polling stations nga 6 kisaawe naye ku kisaawe ekyo waggulu eno abantu gye bayimirira nga bawagira omupiira buli amalanga okulonda ng'ayimirirawa waggulu kati nga bw'oba otambula bwoti ballot paper ya president mpanvu bweti nga bw'okwata akagundi oli mu bensini eri abantu bali waggulu balaba kyokola notandika kasita otandika omulonzi akutte bwati akalulu ali mu bensini agenda atambula akyetegereza nno n'amaaso g'okulaba ani gwagenda okuwa agenda okugira ati candidate nga uyakata atandise okukatta atandise like nakuintimidatinga kati intimidation eyo kyova olaba abantu bafuna invalids nyingi abantu bafunanga okutya kati nga n'okuvaawo bakulabye nti okkiridde oba olonze wansi oba olonze wakati oba olonze waggulu bamumanyi bategedde kyokoze ova mu kasaawa ako nga bonna bakubira baluyita olube wuuyo akoononye otuuka ewaka ewo nga weebuuza naye nkyali sekiwa kati gwolonze gwe bayita nti kaluluko kati ate ekirala buli munnayuganda kaabe omuntu nti yeesimbyewo ayina akalulu aka talina extra ayina kamu kati gwe ne bw'otuula awo n'omala kuva ku makya paka katugambe oba abantu balonze paka nga ssaawa 6 ogw'ekiro n'otuula awo nti okuuma akaluluko ne bakayiwa wali ne bagaa jangu olondemu akalulu ke walonze tosobola kukamanya kuba towandiikako linnya lyo so akuumira n'ababaze ne ngamba buli candidate ayina ba agenti aba 2 n'ababaze ogusoose ku president bali 16 ku gundi eddako abantu bangi already ba agent kati okuddayo ku mwami Semewo kye yatandikiddeko okunnyonnyola abantu abali ekitalya abali mu makomera essaawa zino gwe nga ggwe ffe nga abali ebweru tujja biita bya bufuzi naye nga bano ababakwata bo balabira ddala waaliwo ensonga lwaki babakwata eyo ensonga ya njogedde esooka tteeka eyokubiri intimidation abekitalya baveeko obasinga balina ensonga eyabakwasa bandi baleese mu kooti eyokusatu returning office eyo section 59 mu electoral commission act egamba nti kansooke nkyogere mu luzungu nti returning officer alina okulaba nti justice of peace nti bw'otandika akalulu ekiri interesting nti etteeka lino lyateeka nnyo returning officer Kazito nti bw'otandika akalulu mu district yo olina okufuba olabe nti nno okamaliriza ka mirembe katandikira mu mirembe kagwa mu mirembe ate ne bakugamba nti nga onoonya justice of peace olina okukozesa Uganda Police oba ebitongole ebirala ebikwatagana n'ebyeddembe kati justice byabakama ye returning officer wa presidential mu district zonna ye wali ba returning officer bagenda okubalaka ba constituency ne bali abakyala bonna abeteeka buli omu limukwatanga ye nga returning officer kati ye ku level ye bw'akitunuulira n'agamba nti justice of peace nina okulaba nti akalulu ka mirembe nkikola ntya n'alaba nti abantu bwe basigalawo kino kye kijja okuvaamu
gwe basigalawo bali awo naawagira oli balwana we balwana poliisi ng'eyingirawo poliisi bw'eyingirawo nga naye ekozesa etteeka lyayo kyova olaba nti watunudde nolaba poliisi eyogera ow'amagye ayogera owaki poliisi amagye n'owakakiiko kati nolaba n'oli attorney general ye ajja kuvaayo naye agambe etteeka agambe nti electoral commission justice of peace ate wano temwagituukiriza so kati kyonna ekigenda mu maaso nze kyensaba bannayuganda bakkiririze mu kakiiko ndowooza ekyandituyambye naye era obudde buweddeyo ndowooza kyaleetamu obuzibu kwe kubeera nti amagye ge gaasooka okuvaayo okwogera ku nsonga z'akalulu naye nga bwe tutunuulira ate mu nkola y'akalulu amagye tetulina we tugalabira ku kakiiko kwennyini mwe tubalaba nti mukolagana ne poliisi mu security poliisi yemala okulaba nti security tekyagiyinza yokka naye saba amagye okugiyambako kati twalaba amagye nga gabuuse ne poliisi nammwe ne gababuuka ne gabakulemberamu okukola statement ku lunaku lw'okulonda bwe lunaabeera kati anti amagye go gabeera kanjiyite preventive arrest nabo bennyini mu mbeera yaabwe n'emirimu gye bakola bw'otunula wali n'olaba nti omukolo gwono neiba wange agenda kukola omukolo ng'omukolo gwe gugenda kuleetera okuyingira mu kisaakaate kyange wefubako mangu n'ogamba nti noziyiza mangu olulala mubagambanga ensonga ne bazirekera mmwe ne bawerekera buwerekere ne batakulembera omukolo gwa ggwanga lyonna buli kitongole kyova olaba nti local government bakaawo batuwadde amamotoka fenna tukwataganira wamu mukyala Sala tubukkiriziganya naye etteeka lirina kye lirambika buli omu obuvunaanyizibwa bwe mu kiseera ki kati obuzibu bwe bwava amagye kubakulemberamu mwe ne mugoberera bye gagambye weewaawo muyinza okuba mwali mukikkaanyizaako naye omulundi omulala mubagambanga mwe ne musookayo bo ne bavaako emabegaawo ensi tejja kubuusabuusa sijja googerera naye kyenyinza okusaba era togoogerera galeke nti byonna ebikwatagana n'akalulu we tuba tukategeka tetukategeka ffe kanga electoral commission I understand tuyita buli muntu stakeholders tulina poliisi tulina amagye tulina prisons tulina kyova olaba nti neeri mu kapakinga kati ate aba prisons be baatuyambye so we bavaayo bo ne boogera ate bo etteeka libakakatako okulaba nti bakuuma ebyobugagga ebyabantu kati eno yali mu poliisi etteeka lyo alina okusooka okulaba nga ali safeguarding omukolo gwange tegwonoona mirimu gyono so katugende mu maaso ku ekyo pozi nga mwami Simewa akyongerako gwakyengalira okwongerako ekintu ekyo okijjeyo bulungi bw'ogambye nti justice of peace kati ebintu bino ebigambo bino bibiri era waliwo babadde bampise nga nyina abakulu be bampise okubawa omusomo ku ddembe ly'obuntu n'okulonda kubanga okulonda ddembe lya buntu era kyemukola muteeka mu nkola ddembe lya buntu kati justice of peace oba gambe ekigambo peace and security waliwo debate y'amaanyi emirembe n'ebyokwerinda kiriwo ekirina okusooka nga mu butuufu bwakyo ebyokwerinda bye birina okusooka awatali security tewasobola kubeerawo mirembe kyokka nage justice of peace yayagala mirembe akuba akalulu kakati oba w'amagye ye yasooka n'ayogera oba mukulu Simewa nsonga mbadde yatugiveeko tuleme kudisikasinga kuba nkyamaliza kano mbadde nkusaba lwaki nkusaba bwentyo omwana ono gwolabya nkuba wano akamba bagenda tujjaku ng'obudde tebunabagere kajja kumpewo kampunzike ssebo mu mbeera yonna tosobola kuba kalulu nga toyina byakwerinda that is the bottom line ago ge maki ge mazima so twetaaga ebyokwerinda bibeerewo then tukuba akalulu mu miki mu mirembe presiding office ono wadde ajja kukola byonna naye yeetaaga DPC okireka bulungi DPC abagambye nti bannange wano we tukubidde mu luguudo wano mbadde nsaba mudde waka esawa y'okkabala mukomewo takyogera mu mutima mubi akyogera mu mutima mulungi kubanga ne ba agent we bali mukyala Sala akoze ba agent nga 34
owamaku alesa 20 bonna bali awo batunulidde kalulu ate nga tukagala mu mirembe. naye gwe ku ludda olwo kiki mugamba ku basirikale nga bayitiridde okukoba abantu emiggo kubikwata ku byokulonda fena akakiko k'eddembe ly'obuntu and actually poliisi n'amagye bajjawo obuyinza nti bwe wabaawo omuntu gwe bateebereza nti alina omusango be bamusalira ekibonerezo kya mukuba migga waali ekyo kikyamu tuvuddeyo ne tukivumirira naye mukivumirira ne kigenda mu maaso ne pulezidenti n'agamba abasirikale temukkirizibwa kukuba bantu enkya ne bakuba banno bajeemu gye wava kakati ffe ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ekyoka tunoonyereza wonna wolabye ebikolobero ebyo byonna tubidokimentinze era tunoonyereza kati ngaawo kwekyokulabako emigo gyewalaba eggulu that was era ekyo buli muntu ava n'akivumirira kati wonna ebikolwa by'okutobola eddembe ly'obuntu we bikoleddwa naye nga bikolebwa omuzungu bayita ba individual officer ebyo ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tubinoonyerezaako era mu kiseera ekituufu buli namanya nti ono yavunaanyizibwa ffe kyetukola ebibonerezo byaffe byetugaba tugaba omuzungu akita compensation nti kaddu mukasa bwe yali anoonya akalulu ke lyovere lyatyoboolwa era mwabalityoboola mumuliirire sente bwezi mututeereddewo desiki eneekwata ku byokulonda eddembe erinatyoboolwa mu kiseera ekyo sebo zonna desiki weziri ffe ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kuba si basirikale bokka kaddu mukasa ayinza okutyobola eddembe lya ssaala mu kiseera ky'ebyokulonda sebo ffe ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tuli bakala abaalaba b'akalulu kano era abakulu bano bategekeddwa omusomo nga batugase omuzungu abita observers abavudde ebweru olunaku lwa mande lwonna tugenda dumala nga tutendekebwa kuba tugenda mu bitundu ebyenjawulo. Uganda Mass Commission eyina ofiisi mu buli region yonna eya Uganda kati era abo bwennyininyini betuyina betutadde mu region ez'enjawulo naffe bakomishona buli komishona balina ekintu kyebakoze eki kyebamukwasizza nza Uganda bagenda kubeera waffe gyebayita Greater Mubende isi ziringa 5 awo Mityana Mubende Kasanda Kiboga nga tulaba nti ddala akakiiko k'ebyokulonda mu nteekateeka yako gye kakoze tewali muntu ddembe lye lityoboddwa okiraba bulungi omulonzi azze n'alonda ng'omukyala Saabwabi ku nnyendo byonna bigobereddwa era ssebo njagala eddakiika emu njiwe omukyala Saala ono ayogereko ku balonzi abalina obulemu ku mibiri katukigatte bibiri waliwo ne Richard Serwadde era kyampeereza Machati abalina obulemu Sime wa Kireesi waliwo abantu abakyusiddwa abo abooza si alinako singa ndikangeze ndi mulonzi w'Emmengo bulijjo we nina okulondera voter location slip yantadde katabi gye siyina muntu gwe nnenda kulonda gwe mmanyi naye voter location slip yange kaliraga nti ndi mulonzi we katabi abo mugenda bakolera ki kati kyenyinza okugamba nti bw'oba otegeka akalulu tuyita mu myaka 5 nga tutegeka nti twalina ekiseera we twali tutegekera enkalala z'abalonzi gye bayita update of the register ne tumaliriza byetu updatinze ne tudda ku display mu display omwo bingi ebigenda mu maaso nti abantu bajja ne batunuulira enkalala ezo abamu ne bagamba ono yasenguka dda ono yadda eno ono yafa ono yakola biki kati ne tubeerayo n'ennaku endala 10 ze tuwaayo abantu abo be babagambye nti tebakyali ku register eyo ne tuzibawa ne tugamba nti bannaye mujje mwekubira enduulu we baba tebeekubidde enduulu awo nga tribunal eteekako omukono kasita eteekako omukono negamba nti omuntu ono mujje ku register eno mumuzze ku eno eri nga ababiyingiza bakola ki kati essaawa zino bw'ojja ng'ogamba nti voter location slip egambye nti oliwe katabi nga ate olina okuba wano Emmengo weweeyo ogende katabi olonde president bino ebisigadde broadcasting buli lunaku tolowooza nti abantu babadde bamulaba wabaawo omulabi yakwegaseeko buli lunaku ono ye komishona Simeo Muwanga Nsubuga oba Simeo Nsubuga lye musinga okumanya mwali mumanyika abamu bamumanyako ng'omusomesa
mu kusomesa n'avaayo ne mumumanyanga ofiisa wa poliisi mu poliisi n'avaamu kati komishona we akakiiko k'eddembe ly'obuntu sibubuuza ku bantu nsebo webale nnyo webalire ddala abatulaba era abatuwuliriza abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda yonna gyemusinzira okulaba terefayina mbalamusizza nsebo webale kutukyaza n'omukulu ono omukungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda sebo nange nzikiriza ngatte ku ddoboozi lyo nsaasire abatuuze b'e Butega obusuubizi n'emityana yonna okutwalira awamu olw'okufiirwa omutaka ate mwannyinaffe ekitalo nnyo kitalo ddala ne bannaffe abafunye ebizibu ebyo tubasaasidde nneyo mu wiiki eno gye tukubye amabega ate nammwe abafunye ebirungi Omukama tumwebaza ne kutwala omukisa guno okwebaza maama Nnaabagereka olw'omulimu ogw'ettendo gwakola mu nsi Buganda ne Uganda okutwalira awamu ng'ayita mu pulogulaamu ya Kisaakaate. Kisaakaate ekyo abaana baffe basomeramu ebintu bingi naddala abaana abawala ne bagunjulwa kati omwana n'akula nga takuze muwawa naye n'akula nga empisa ze ez'ensi ezobeeza ebyobuwangwa ng'azitegeera n'abeera omuntu ow'omugaso eri eggwanga ng'oggyeko bino abaana bye tubasomesa mu kilaasi omwana alina yandikuze ng'ebyobuwangwa bye abitegeera bulungi era ensi ezimanye ebyobuwangwa byazo olaba nti zikulaakulanye nnyo sebo webala okutukyaza era n'abalabi tubagaliza okulaba okuba n'okugoberera obulungi weewaawo naye lwaki sisookera ddala wuwo esebo ensonga ku ddembe ly'obuntu eno ngazi nnyo naye ogimanyi koti maasho yakomyewo esebo koti maasho nalabye principal ye principal judge abodo Jane nga Jane abodo owekitiibwa nga abalayiza wabaddeyo nabalaba bakwatagana ku nsonga endala ezaffe eno mu civil courts naye neeri n'alayiza aba koti maasho koti maasho aba human rights mubadde mwavaayo ebbanga ddene geno koti maasho nga muvumirira enneeyisa yaayo n'ebikolwa byayo ne bagireeta ne bagitwala mu kooti etaputa ssemateeka n'egigoba ne bajulya mu supreme court nayo n'egigoba ne bagikomyawo nga balinamu bye bakyusizakyusizaamu kati nga gwe wa human rights commission kakati did you settle for that human rights commission kakati mugawo weewaawo sebo webala ekibuuzo ekyo kituufu nga bw'okimenye nti mu kooti yagobebwa naye ensonga nekomawo mu palamenti nekola enkyukakyuka omuzungu kyayita amendment enongosereza mu tteeka ly'amagye era enongosereza eyo yeyakomezaawo geno court martial yamaze okulayizibwa bamaze obbalayiza kubanga mu mateeka balamuzi era bagenda kulamula ffe nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu tutunuulira nnyo eddembe tetugenda nnyo tetukkirizibwa kuyingira mu nsonga zibeera musango gubeera mu kooti ogwo kubanga yebeera kooti already kati ate ngera mu mateeka bw'oba tomatidde na kooti maaso kyesazeewo ojulira mu high court kati tulinze tulabe bwe banaatandika okukola eddembe lyabo bwe bawozesa liteereddwa mu nkola oba lityoboddwa awo we wali ekinyusi kyaffe kituufu tubadde tulambuddeko ku makomera naddala nga Luzira Kigo kitalya sinyo naye Luzira ne Kigo kitalya mugende eyo enoda kyengamba kwene ku nsonga yo tewali gwonna tugendayo naye ga n'abiri tusanzeeyo abasibe ba civilian nga baali bavunanyizibwa mu General Court Martial n'olwaluulingi eno nga balina okuddizibwa mu civilian court fayiro zajja ewa DPP naye nga tezinabeera allocated tezinaweebwa mulamuzi oba balamuzi naye nga mu nkulu omuntu kyayita procedurally bandibadde babawadde abalamuzi nga batandika obbawozesa ndowooza gamba nti fayiro eri emu yokka eyabeesigye naye ng'ate mu nkola y'amateeka oba gwe Besigye oba Kaddu Mukasa oba Sime oba Saala mwenna etteeka libalaba kyekimu tetulina kugira kwawulayawula mukala we tutunuulidde naye tubalinde batandike
yatandise eriwo mu mateeka kubanga etteeka balikyusaamu kati ffe tutula practical banatandika okukola okuwozesa emisango bawozesa guliwa guliwa gwe batawozesa. Kkiriza nkubuuzeeyo ebintu bibiri ku nsonga emu eyo ku kiri kyoga ekyomumakomera koti marshal nawe yabeererawo waliwo abantu abamu be yakwata mu mwaka gwa 2020 okusinga obajjukira bakwatibwa ekalangala abamu abantu baabwe bagamba n'okutuusa olwaleero tebalabikangako mu kooti abalabikako mu kooti basomerwa busomerwa misango tebawozanga emyaka 5 down the road human rights amakomera mugatuuseemu abo mubalabako bulabi ne mukomawo okutunyumiza nti twabalabyeko tetukomaawo buli bwe tulambula amakomera ago tukola reports ezo tuzisharinga ne bekikwatako abamu ye principal judge oyo gwalabye wekitiibwa Jane Abodo kuba ye prefect wabalamuzi bonna abalala ne chief justice waba high court n'okukawansi ne chief justice tumuwa ne DPP. Tuyinawo enkola nga tutuula nabo lulibadde myezi ebiri mwaka lugapanga vana lwa mwezi ne tubawa biki bye tusanzeeyo eri ne banga babiteeka mu nkola kati yogedde kimu ku kyo kyekyo nti abantu baludde nnyo kwa alimanda kale gwejeyo abekalangala which is okay ne waliyo n'abalala nga myaka 5 myaka 6 myaka 7 nga tawozesebwanga ate nga wakati bonange ekitongole kino ekyabalamuzi bayita judiciary kyekitongole gamba kyekita kyabanja gavumenti byonna ebisobola okukolebwa bakole gamazima gavumenti bibakoledde buli kimu bakirina so kyandibadde nti nabo bakola kyetwa speed trial nti babanguya tebatuula okiraba kyandibadde nti omuntu babanga muyinaako kawaayira oba kamwe mukolera follow up ku ebyo bwe mumala obbalaga nti waliyo abantu bamaze emyaka 5 bali ku remand tebawozesebwa and omanyi my concern oluusi bagenda okugira omuntu ali ku remand emyaka 5 kooti egenda omuwozesa bw'aba alina omusango ne bamusalira ng'omusango gwe bamuvunaana ekibonerezo kya myezi 6 naye ng'amaze mukomera ku remand emyaka 5 kituufu wanu ffe tukola ki tukola report tukola wali tubata periodical report si walizo tufumiza buli mwaka ne waloneza kati tugenze kigo bino bye tusanzeeyo ne tubabuulira mukole kino ne batumala ozibawa okuteeka mu nkola ate ekyo kyabwe toyinza kubanga munaye bo mu nkola yaabwe bagamba tebalagirwa kuba mwesimwe bakama baabwe tebagambwako omuleka n'akola naye nga ffe tumugamba ekibo omulamuzi ffe kyaffe kya ddembe lya buntu omuntu wali gwe wasindika eri etteeka wano mu Uganda ligamba nti ateberezebwa buteberezebwa okutusanga omusango gumusinze mu maaso go obanga yagukkiriza naye eddembe lye eri gyali lityoboddwa akasembayo ku balamuzi bano konsani naluli yali human rights namwe bimwayingirangamu ne bannamateeka abalala bonna n'abantu bonna generally nga mugamba nti kooti eno teyinza kuba mbwenkanya ng'ekulirwa mu jaasi ndi ku General Court Martial ekulirwa mu jaasi commander in chief ya mulonda nga n'emisango egisinga okugendayo giba na inclination ku side ya politics ekibeera nti ekwata ku politics asinga okunyigibwa politics abeera commander in chief ye president bwe kiba nti president ensonga yonna eneekwata ku ensonga z'ebyobufuzi aba court martial zesinga okukolako ku ludda olwaffe lw'abantu abaabwe va ku bajaasi bannaabwe olwo njogerera ffe basiviliani begenda okutandika okuwozesa nga bwe bagikkiriza abatera okugendayo batono abataba ku nsonga za byabufuzi ekiseera kye tugirabye anyigibwa ebyobufuzi ye president kati bw'aba ye yeerondera omujaasi akulembera kooti eyo tusuubirayo obwenkanya nga n'omujaasi oyo alina okukola ng'ayagala ne promotion bwe bamulonda nga brigadier obujaasi tebukoma ku brigadier eye bawanusita geno anoonya atuuke ku 2 star 3 star paka lwanaatuuka ku 4 star geno taakole kusanyusa mukama we kumwongera sita amuggyeko bwa brigadier afuuke meja geno kakati oyinza okubeera omutuufu mu ndowooza yo naye ebintu byonna biri ku mateeka etteeka ligamba ki okya bulungi nti General Court Martial commander in chief yagironda amagye galinamu obukulembeze bwago akakiiko akafuzi akawaggulu
amekanso n'ebirala byonna kati bwabanga waliwo engeri gyoyagala okukyusaamu olina kukyusa mu tteeka naye at the moment bwekitibwe kikola ki bwe kiri kati olina bwoyinza kukikyusa nti kati kyogamba tugambe nti chairman wa General Court Martial alondebwa Judicial Service Commission kwa ekitongole kikakalonda abalamuzi. Okay, ku nsonga eyo gyotuseeko misango ki oba bwetaavu ki amateeka kuba bw'otunula eno ebitongole byanjawulo byayawulwa waliyo executive ne wabawo legislature ne wabawo ne judiciary. Executive yekulemberwa president omuli ba minister n'ebitongole ebyo maje police bigwamu executive bikuuma ddembe byonna bigwamu executive. Kakati lwaki executive eyingirira judiciary ne executive ebeereyo n'ekitongole ekiramuzi ng'ate waliyo n'ekitongole ekiramuzi ekya judiciary. Mwe human rights awo temulaba nti executive eyingiridde ekitongole ekiramuzi eyingiridde eddembe lyakyo eddembe lya judiciary lyo temulirwanirira. Kakati onale bwe bali kubuuza kibuuzo ekyo abatulaba omuganda agamba bw'ati nti buli kasozi n'engo yaako. Kati history waffe ng'eggwanga tosobola kumwawula na NRA oluvanyuma yafuuka UPDF ne kaguze mu NRA. Kakati bye byafaayo kkiriza bakola ki gaana gino emirembe gy'olaba kati gyaleetebwa NRA. Kati nzigulamu kali buli kasozi n'engo yaako. Kati enkola gye baayina nga bava mu nsiko obula bulungi ey'okumalawo nedda ssebo ey'okumalawo obumenyi bw'amateeka obwabanga mu nsiko nga bakozesa enkola ey'omu nsiko bwe twamala okufuna obuyinza obula bulungi ne tuyita mu ssemateeka kooti zino bakulaga ebyafaayo byazo nti ebyafaayo by'eggwanga lino Uganda ab'amagye bo baali tebakwatibwako nyinako ensi gyenna muganda wange lindako awo ogenda sinagaana kooti eyo kubaayo naye ne Supreme Court bwe yali erulinga yabagamba nti eyo yandibadde like a disciplinary committee y'amagye konsaani yange kwe kutwalayo Kaddu Mukasa kwe kutwalayo Saala bagendayo batya kiri specific kati atoyogerako ne yaliko mu polisi ya Uganda bw'obanga gwe Kaddu Mukasa civilian wegasse n'ow'amagye ne mwenyigira mu bumenyi bw'amateeka automatic olina kugenda eri naye bali awukiza nzijeyo ensonga yange nti ebyafaayo by'amagye mu ggwanga lye bayita Uganda tebyali birungi nti bo baali nga gamba bali waggulu w'amateeka emyaka wakati waffe Muganda era Muganda agamba nti omuto jamanyi enkuba gyetonye bye waffe obimanyi bulungi twalina road blockers zaffe ng'ey'ebujuuko ng'ey'emyanzi myaka gy'ekinaana ng'ow'amagye ye Alpha and Omega bino kati maze nakula ne tumanya nti ow'amagye omukazi alina mukwana bukwanyi ne bwe tukula emyanzi ku road blocker ng'ow'amagye asika busi mukazi n'amutwala musiko nga tubuuza mututtewa ne kakati ebyo byonna byaggwawo so General Court Martial okkiriza bakola ki Ghana eyambyeko nnyo okuteeka empisa mu magye ekyo that's the bottom line era baba magye bamanyi ekiko kyekitegeeza ekyo tewali Munnayuganda ayinza kiwakanya era abantu abasinga badde bagikubira mu ngalo ffe kugambye kati nga mu ddembe ly'obuntu tutunulamu nti omuntu ono avunaanyizibwa musango ki lwaki tebamulwisaawo oba okiraba so kakati tukize tugaane okubeerawo kwayo kulina kyekuyambako kulaba nti amagye galimu empisa kubanga amagye gedda basalangawo obusazi nga bwe baagadde so kati mu mbeera bwekyo katulabe nga batandise kyoyogedde kirungi nnyo kuba tewali akiwakanya n'abalabi bonna tukkiriziganya nabo ku kyokukontrolinga amagye naye ffe konsaani yaffe nange okwogera okukireeta mwe muntu owa bulijjo naddala ebbanga lye tugirabye bannabyabufuzi basinze okutwalibwayo nga bwe twabalaba nga batuuka ekalangala ne babalinyisa emmotoka yamaye tugenda obbawulira nti babaguddeko bwaba terrorists naye kyenvudde tugirwako ennyo Court Martial eno bannaye tugenda kwogera ku kalulu tulunaku olwokuna tugenda kulonda bannabyabufuzi abasinze okugenda mu Court Martial
byava mu kalulu aka 2021 betwogerako abakwatibwa mu 2020 tunatera okulonda nga kati emyaka 5 na kati bali eyo kooti maasho ye yabasiba yensonga lwaki tubadde tulina gitandikirako nyanzo bwa mukyala Sala Nakalyowa Sala Kalyowa mukyala Sala Kalyowa naawe wonja kutandikira Makindye abantu bwe tayogera ku Makindye bayinza okungamba najjidde kiwano tugenda kwogera ku lunaku lw'okulonda ebinaabaawo ebinaagobererwa naye tusooke tujje mu ddiiro electoral commission kiki kye mwatukoze Makindye division gye njogerako ensonga eriwo ababadde baagala obwa meeya babadde 12 ab'ebibiina ebyenjawulo ne ba independents naye mwatyemudde nti abalala bonna 11 kuba abalabi kuba meeya obwo babeetaaza buli omu yeesimbyewo abamusembye abalonzi abantu 20 naye nga buli mulonzi alina okusemba omulundi asemba omuntu omu tasemba mirundi gisoba mugumu naye baagaye nti abalala 11 balemeddwa okutuukiriza ekyo abamu mbwe emikono 2 gyababula abalala nti gyeddiŋŋana ne kuvaako omuntu omu yekka yatuukiriza ebyo konsaani y'abannayuganda kankuyitire mu bwangu kyaze kitya nti ku bantu 12 owa NRM yekka yalina ebisaanyizo byesimbawo Makindye era kati Yasin Omar ali anopposed ye Makindye neyanza nnyo ssebo ensonga y'e Makindye akakiiko k'ebyokulonda kyenyinza okutandika nakyo kantandike n'etteeka likayitamu okubanga kasala emisango egyo etteeka liri mu Electoral Commission Act section 15 nga era section eyo ekkiriza akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okwekkaanya nti wabeerawo ensobi yonna irregularity eyakolebwa basitaafu baffe eri wansi omuntu najja n'aloopa n'agamba nti mu kifo kino wadde ono yeesimbyewo nze we neetegereza empapula ze nakizudde nti returning office oba alina kye yamiisinga n'aloopera ki akakiiko oba n'asooka n'aloopera returning officer ku level esooka then n'akituusa waggulu mu kakiiko kati ensonga y'e Makindye oba kantunuulire ensonga zonna ezireetedde abantu okujja nga babajjamu kivudde kuba nti abantu baleeta emikono naye emikono egyo nga abasinga abamu bagifoojinga abamu nga emikono tegyawera kati abantu 2 abo b'oyogedde era etteeka limugamba nti mu electoral area ye afuna katugambe woba meeya ng'olina emiruka ng'ena mu gundi gy'ogenda okufugamu nzikiriza nkozesa ekyo ekigambo okukulembera tuba tukusuubira nti ojja tuleetera abantu 2 okuva mu buli muluka kuba meeya kiri buli muluka okay. So ojja kwesanga nti abantu we baleeta emikono oba nga tegiwera oba nga giyitamu ng'emikono gino tegikwatagana nga honorable wagize honorable Semei ate nojja Semeo nojja ate nange nonteerako omukono nosayiningira abantu 2 kati mu ekyo ye returning officer wali ku bantu abangi be yayinaku olwo olunaku ayinza okuba nga teyakiraba naye gwe eyeesimbyewo oyina obudde obuddayo n'ogamba kansome empapula z'abannange n'ozisaako nnyo obudde kati bw'ozisaako ennyo obudde n'olaba ensobi ezo era ensobi bw'oziraba ng'ozireetera akakiiko k'ebyokulonda kati akakiiko k'ebyokulonda nga katunuulira section eri gye nayogedde 15 nga kakuwuliriza tekaliimu nti oluleeta ensonga ne kasalawo ebeera nga kooti ojja n'olagira ddala nti ye waliwo ensonga abantu bano lwaki balina okuvaamu kati kyekyo ekyali e Makindye kati ekizibu ate ekirala kye twalaba nti ebibiina ebisinga obungi byasunsula mu bantu baabyo naye okusunsula kwabwe nga tebeewaayo okusoma ate mateeka gano wenjogera bwe ntyo onfuna mateeka galina okugobererwa
nti tozzemu oli kibiina oli political party naye ate tofunye budde bugamba nti parliamentary act egamba ki local government act egamba ki nti abasunsula ne bateewaayo kusoma mateeka ago ne bayamba abantu baabwe abeesimbyewo kuba kati wambuziza nti lwaki NRM nti ye yavuddeyo NRM yavuddeyo olw'ensonga nti akakiiko kaayo keewaayo obudde ne kasunsula abantu baako nga kakolera ku tteeka ng'ate kagoberera etteeka lino ery'ebyokulonda kati buli abantu baabwe be baaleetanga ba supporters basooka kubeera nga mu kakiiko ka Dr. Tango Doi nga kamaze obbasunsula bulungi n'olwekyo Yasin Omar ye yabadde naye omanyi konsani yadde onababuuza nti ku bantu 12 era wa NRM yekka kubanga singa kyagize nti basuddeko ku 12 basudde 5 ni wali yoyo Yasin Omar bamumanye muyenga eri waggulu eri gyabeera eyo wali muyenga international hotel kitundu ekyo gyabeera singa kyabadde chairman wao yabadde abadde chairman LC wano okumala ebbanga ddene mu police n'omuntu wa bulijjo wali emukulu kayihura nga gye yabeera naye ekyatubadde kisuubira nti ku bantu 11 waakiri nti abataano be bagudde naye bonna ne bagwa kati ne konsani y'abantu abalala lwaki buli kiseera owa NRM yasobola okulengera ng'oggyeko Makindye yonna mu Uganda gye tubadde ogenda okuwulira nti yemulugunyiza gundi ne bamuggyemu yemulugunyiza gundi ne bamuggyemu mwattu ne bagamba nti mukolagana n'aba NRM okugyamu abalala aba NRM gye mubalangiridde ba independent yonna sigamba nti tukolagana na NRM kyenyinza okugamba nti NRM yeewaayo n'esoma neyeetegeka nti akalulu kano wooba okayingiramu nzikiriza nkozesenga bw'onooba ng'ogenda mu bufumbo tulabye maama Naabagereka ng'ategeka abaana abo mu kisaakaate omanyi lwaki yakiteekawo bye bimu okutegeka omwana omuwala okumutuusa gy'agenda n'omwana omulenzi okumutegeka gy'agenda naye nga abantu abasinga bazuukuka buzuukusi ekirooto akifunako olwo olunaku lwagenda okwesimbawo ebibiina ebisinga obungi binoonya abantu batambula butambuzi baga jangu weesimbewo jangu weesimbewo jangu weesimbewo naye nga n'oli ekirooto kyayingirira takitegeera kati ayingirawo ng'oli amugamba nti tofaayo olukalala lw'abalonzi tuluyina ku website tojja kubonaabona kunoonya bantu ng'oli agira bugizi nga printinga kuva ku website nga batuula mu kayembe nga batandika kuyiiya mikono bamala okuyiiya emikono electoral commission eyina due diligence egenda wansi eri negamba nti okozesezza erinnya lyono otuuka wansi eri ng'omuntu oyo akwegaana nga tabimanyanga nako ogenda okutuuka nini ze bakozesezza nze nalabyeko ku gundi ezimu mu bifo ebimu nga ngamba naye abantu bano lwaki bavaamu naffe katukyetegereze ngaffe abasomesa ogenda okutunuulira ng'omuntu nini gy'ayiyiza agitadde mu 14 digits naye nga si ya muntu oyo kati omuntu eyeesimbyewo omuntu aludde nzikiriza nkayita akazannyo akaluddemu yamanya nti etteeka ligamba ki nti abantu abeesimbyewo ono yeetaaga ba supporters 10 so mu bantu 10 ebo ye ne yeewaayo n'abeetegereza atandikira ku linnya ne yeetegereza nniiniyo ne yeetegereza wagenda ew'omulamuzi n'akuteerako stamp wa sayininga wano ebyobugagga ebyo kati kaŋŋambe ku LC5 ogambye nti simanyi nina faamu nina eka 10 ng'ozirimbye wali mu kujjuza oyagala abantu bamanye nti oli mugagga naye gwe n'owandiika nti nina eka 10 ziri ngerezewa ziri kasanda kati gwe weesimbyewo nogaa onagambye alina eka 10 naye nga tetuzimanyi azoogedde ziri eyo kati gwe ofunye empapula zo nekikakatako gwe gwamwesimbyeko n'ogenda ekasanda n'onoonyereza njagala okumanya omwami ono alina eka 10 ogenda okuzuukuka nga taziina ng'alina kazigo ke ng'asula na mu muzigo ate alimbye ate ng'etteeka ligamba nti omuntu okwesimbawo
ku local government ezo LC5 LC3 oyina okuba nga oyina woobeera oyina okuba nga oyina amakaago abeesimbyewo ogenda okuwulira ali oba ku muzigo tayina ali wa taata we ng'ate etteeka lyerimu ligamba nti nno woba toyina mu lunaku lwe bakunominating olina okuwandiikira returning officer ng'omutegeeza nti mu myezi 6 nja kuba nzimbye eki kati ogenda okutuuka returning officer akunominating ye tamanyi omugambye nti nina amaka kati oli akwesimbyeko akumanyi nnyo n'okusinga returning officer n'agamba nti nedda oyo omuntu gwe mugamba nti yeesimbyewo n'ennyumba talina kaayina kati bw'ayingira akakiiko k'ebyokulonda abeera oba ne looya we oba ebeera kooti yennyini no proving a beyond reasonable doubt awo akakiiko ne kasalawo ekirungi kyetwebaza mukama nti akakiiko kakulibwa mulamu nekyo kibagambye abantu omanyi nti kibadde tekimanyiddwa okubeera chairman w'ekitundu oteeka okuba olina amaka mu kitundu so si kube naye ate nyinza okuba nga amaka gange ninawe empangisa mu kitundu ekyo awo temu siyitawo naye so balesa banyongereko omukungu naye ensonga jajjeyo bulungi ennyo kwegamba nali noonyezaako kalulu bwe mbeera mu kalulu bano munno babanno be weesimbye nabo ng'ojja okuba nti muba munoonya akalulu oba onoonya obunafu bwe bwonna we buli naddala mu biwandiiko bye yakozesa olabe ng'omugjayo oleme kumenyeka nnyo kuba kati ekyokulabirako ekirungi kyekino ekyabadde nakawa okiraba nti kanso Ivan omulamuzi abagenda okuyita mu ddirisa naye nga ddala olaba nti yabadde yatunula naga kirabika bano muteeka bakola ki bakola ensobi naye bwoweda ye yatunula bubi nalabye ng'empapula kwe bamunominatingira naye yennyini bamunominatinga Nakawa West ate nga kyawakanya ng'agamba banne babasazeemu yasigalemu akantu kazannyo ka byabufuzi nti baba banoonya oba munno abakunoonyereza alabe ddala ensobi eri luddawa kwa bano batunula amateeka mu tekinikalite yokka nekuba nekola ki nekujjawo nga nsembayo mukyala Sarah Karyowa ku kyogambye ekyo nali mbaddeko mu kalulu bwe tugenda waliwo gye mukola gye bayita verification emikono gino gye nkuwadde mubeera ne kompyuta awo ne mukakasa nti omukono gwe nkuwadde erinnya mweriri nenniini kweri kati ebyemakindi byayitawo biti ebyo ne mu bitundu ebirala byogambye ba returning officer baali ku mulimu ogwo okukebera buli nniini kuba nini bweba omulala yagikozesezza dda wano ebeera rejected teyinza kompyuta yo teyinza kukkiriza muntu omu ku nominating kati bano baayitawo batya mwe mwali abagayavu mu electoral commission nga temwakola kye muteekwa kukola kati mubonereza bantu nga n'okulonda kutuuse lwe mubiraba sijja kugamba nti twalemererwa mu technology naye kyenyinza okugamba nti returning officer waba akola emirimu gye kwolwo olunaku nga asunsula abagenda okwesimbawo tuyina abaana betufuna abali temporary bayingirawo nga bava mu madistrict omwo ne batuyambako okukola ku byuma ebyo kati wadde tubasomesa wadde tubalaga nti balina okubeera n'empisa kanziyita empisa integrity naye oluusi gobeera eri kati nze nabeerako returning officer emyaka nga 16 nabeerako returning officer w'emukono nabeerako returning officer w'e Nakaseke naye ku mmeeza wali gwe kalabaalaba wa buli kimu ojja kwesanga nti omwana gw'ojja kulaba wano ng'empapulo zituukiriza buli kimu weekiri omwana akutudde wabbali wano abeereko nekyasikamu kati ebyo byonna tubeera nabyo sijja kugamba nti tebibeerawo technology waali mulungi kambaweeyo nafunako court petition ng'omwana mukujjuza ku system wano okutaalinga yateeka buteesi point yateeka full stop ku figure katugambe ono afunye 3 naawe ofunye 4 nga mukubala wali tale sheet nga bwenjitunuulira netubala bw'obala ofulumya olaba zigatta bulungi ne kompyuta naye nga
bw'obala ne peeni olaba onaakola ki akusinga nga ne bakandidate bennyini ffenna nga tulyawo basatu twebuuza lwaki kompyuta yo bwe tutuuka okubala n'oprintinga yeeraga nti tezikola ki tetukwatagana naye ng'ate ku mpapula mulaba nti onaakola ki asinze munne nayina okutuula ne ntunuulira kompyuta nenjetegereza nenetegereza kuviira figa ku figa naye ng'omwana ayingiza zonna ngono ffenna nga tutunula zayingiza nga zeezo nga ffenna tulaba tewali nsobi naye ngenda okuzuula bwe nti nga ennyukuta emu bweti bisatu nga yayongeddeko full stop kati nga full stop eyo efudde figa eyo to be a word so nga wano mu kubala bweti ebeera eyo terabika kati nebuliraawo kati kyeŋŋamba nti gweobanga teweetaddeeyo nnyo kati tunulamu olina abantu nga bameka boolina okukolako okusunsula kitegeerekesa so kyeŋŋamba nti tekinologi eye twamukozesa kivula nti etteeka lyakimanya nti nno wadde returning officer akoze omulimu gwe naye ate wayinza okubeerawo obumulumulu obusobola okutuuka mu kakiiko ate akakiiko nakoyo kaba nga tekakirabye ne tugenda ate mu high court so byonna bisoboka abalabi mutegedde bw'oba owandiika figa togisaako full stop ojja kuwandiika ssente zo ziteekeko full stop kompyuta ekiraba nga kigambo tejja kuzibala ezo nyabo kaakati katugende ewo ku ludda olweyo tuluddeyo naye nayo bitukwatako nnyo okulonda lwakuna tutandika ssaawa mmeka okulonda era tukoma ssaawa mmeka okulonda kutandika ssaawa emu ey'okumakya era kugwa ssaawa 10 naye nga ggwe omulonzi ate tukusaba ojje 12 obe ng'otuuse kubanga okutandika essaawa emu sigamba nti nno abalondesa we batuuka mu kifo ne batandikirawo ate twetaaga abantu okubaawo abantu 10 naye omanyi ekyo tokoowa ekyabantu okukera otobaga 12 ku 11 ku polling station baba batuuse abantu baagala akalulu kaabwe baagala gwe ogenda okutuuka mukyala Sarah Kalyo waleete bokisi ze nga bamulaba azitikkule baleme kugamba nti yaleeteddemu obululu obutiikinge ku ssaawa eri ozisaanukule nga weebali awo tebalinawo buzibu ogambye bamaliriza ku ssaawa 10 ssaawa 10 bwe ziwera bakka nga sinnalonda nze kasita oba nga oli mu layini ng'oli ku polling station ng'oli mu layini saa 10 zennyini constable aba ayimirira emabega wa layini eyo abali mu layini ne balonda oba bamaze lunaku luddako kyova olaba nti twebaza omukulembeze okuba nti yatuwadde ennaku 2 public holiday ku 15th ne 16th nti ebifo ebimu ojja kwesanga nga balonda obanga waliwo ensonga ebaleetedde okweyongerayo katugambe oba olunaku olwo kyetusaba mukama atusaasira atuwe omusana ogumala oba enkuba neetonnya bubi nnyo ng'abantu tebasobola kusimba mu layini essaawa ne zeeyongerayo naye 10 weriwera w'obanga oli mu layini eyo oba olina okulonda atanajja ku layini tokkirizibwa kakati mukyala Sarah kakati bwe tufikkawo nga n'enkya tujja kulonda munaamanya mutya eyabaddewo ku layini eggulo n'abeegaseeko ku olwenkeera ekyewuunyisa tebibeeramu gamba nti tusazeemukko okuggyako nga presiding officer ng'abuulidde akakiiko ne kamukkiriza nti kati komesaawo ezo naye abakakiiko k'ebyokulonda beetegeka ne bateekawo n'amataala oba nka mbajjukizeemu mujjukira akalulu kaali ka 2016 bwe twafuna Kampala Wakiso ne balonda paka nga ssaawa 6 ogw'ekiro nti waliwo ddire naye ate era abantu balonda paka we baamaliriza so okumaliriza okuggyako nga akakiiko katudde abantu abo 7 ne basazaamu nga waliwo ba gye bitatuuse gye bitaatereeze naye akalulu kasita katandika bwe kati bonna abali mu layini baba balina okulonda ate kalina okubalibwa omulonzi alina kubeera naki oyo ajja okulonda gw'oyita omulonzi ku lunaku olwo omuntu ajje nga yeetegese
omulonzi kyasookera ddala okubeera omulonzi olina okubeera ku lukalala lw'abalonzi. Era olukalala olwo bw'obanga okimanyi nti erinnya lyange nze Kalyowa Sarah, nze kati gye nnondera manyiye essaawa zino. Olina okubanga essaawa zino omanyi gy'olondera. Awo otambula butambuzi nga ggwe n'ogenda ng'okimanyi nti oli ku lukalala olwo. Naye akakiiko k'ebyokulonda mu kwanguyiza abantu okumanya gye balondera balina obukonge bwe babadde bagaba bwe tuyita voter location slip. Nti kakubuulira erinnya lyo, kabeerako barcode gye basobola okusikaninga, kakubuulira gy'onoolondera. Era akakonge ako bw'oba okafunye kakuyamba okumanya olunaku olwo ky'olina okugenda nako. Bw'oba akakonge tokayina ositula national ID yo. National ID. Kuba national ID bw'etuuka wali abalondesa bajja kusomako nniini yo basobole ogissa mu kuuma ako kasobole okubuulira nti kati olondera wano oba tolondera awo. So ekisinga obukulu mu kyonna kubeera ng'oli mulonzi kubanga oli ku regisita eyo. Kati mukyala Kalyowa, singa Semewo Nsubuga ajja ku lunaku olwo nga national ID tagiina, voter location slip tagiina, naye ng'ate mu regisita yo mwali, ajja kulonda. Kiddemu kigaye bannayuganda. Kasita obanga oli ku lukalala lw'abalonzi ng'eri woolondera lwennyini awo nti polling station yo bagiyita Kalyowa A, ne weesanga erinnya lyo nga kweriri ku lukalala olwo, ojja kulonda. Ne wooba toyina kakonga aka voter locator, ne wooba toyina national ID, kasita obanga erinnya lyo liri ku lukalala olwo ojja kulonda. Omulabi kyasoose okubuuzaawo, siina ID, siina voter location, nze nzize. Omanya otya nti erinnya eryo eriri awo yenze? Nti omusajja gwendabaawo ye Semewo Nsubuga yadde talina ID, talina voter location, naye agambye ye Semewo Nsubuga erinnya lye lirino era yeye. Kaddu Mukasa tayinza kujja ne yeeyita Semewo Nsubuga ku olwo? Tasobola olw'ensonga ku luno tuyina obuuma bwe tugenda okukozesa. Mu lufuutifuuti babuyita biometric voter verification kit. Nga kagenda kubanga kayamba okumanya nti omulonzi oyo azze yeye. Kati abakozi baffe bwe banaatuuka abalondesa, w'otuuka wali n'oyogera erinnya lyo ne bakebera ku lukalala nga yeggwe, ng'awo bakwata ebikwatako ebiri mu regisita nga babiyingiza mu kuuma ako. Kati we babiyingizaamu tebimala na second nga bivaayo, era ng'ekifaananyi kyo kivaayo n'ebikwatako byonna nga bivaayo, awo nga process eddako okuteekako ngalo yo. In other words, ID zaffe, ID y'omuntu ejja kulabikira ku kuuma ako. Bwe mbanze sigireese akuuma kajja gikulaga. Kalaga ekifaananyi nti kajja kujjayo ekifaananyi kyo. Amanya ga Semewo si yeye. Akuuma kajja kulaba. Kajja kulaba ate n'engalo eno ekinkumu. Ekinkumu kya buli muntu, buli omu kyawufu Katonda kye twewunya lwaki. Bw'ekigenda wali erinnya bwe livaayo nga nkiteekako. Ng'okiteekamu. Kati bw'okiteekamu bw'oti. Akuuma kangoba. Nga kagalaba ekinkumu si kikyo. Kati nawe kaba nga kaganya ekinkumu kyo ng'awo bakugira feesi. Naye feesi eno bwe bagigira ate totunula oti. Bw'onootunula otyo ko akuuma kajja kulowooza nti oba eno roboti. Olina okuba nga onyeenya omutwe bw'oti kasobole okugisikaninga obulungi. Kati awo era weeba nga siiyo kajja gamba not verified, ono si ono. Naye kansooka enziremu bayigeka. Ebyo mwabibasomesa abantu? Tufubye. Mufubye. Baani be tusuubira okuba nabo ku polling station? Betusuubira kuba okutya kungi mu kalulu kano byo byonna mbibuuza bino omayife bye tubuuza ate tubijja mu bantu. Bw'ajja bw'ati mukyala Sarah Kalyowa ajja kubaawo ne jaketi ye, ndowooza era mujja kuba nazo nga bulijjo ez'Electoral Commission eziraga nti y'oyo. Kati ng'oggyeko abali mu jaketi ezo bendaba nti baani abalala betusuubira okulaba ku polling station? Ng'oggyeko abantu abalondesa tugenda kuba nga buli candidate agenda kuba aleta ba agent be.
buli candidate akkirizibwa ba agent babiri kati ku level ya presidential abesimbyewo bali 8 buli omu akkirizibwa abantu babiri so awo tusuubira nti kweyo polling station ku mmeeza esooka egira akalulu ka president ba agent abatuulawo bali 16 naye tetugenda kutuuza bonna 16 munda muli abamu batuula munda 8 n'omunaana ne gutuula wano wabweru kuba ojja kwesanga nti wetugamba buli omuntu ayingire omwo space teriiwo kati ne tudda ku ba member of parliament nabo ne tuleeta ba agenti baabwe kati kankozese mukono gye nakolerako kangezesenga mukono south bemanyi nti besimbyewo bagundi bali 10 kati abantu abe 10 nabo ate etteeka libawa ba agent babiri kati tunula abo baba 10 kyetusaba nti 10 wabweru then otuuke ku woman MP sija mukono awo simanyi bameka beerese naye oyinza okwesanga balinga 7 kati omusanvu ogwo n'oleeta ba agent 7 munda 7 wabweru 14 mpozi awo bakkirizibwa okukyusaganya nti omusanvu abali munda ayinza okukowayo munda wakowayo bo bakwatagana nakkiriza munne nadda munda kasitaabanga abo ababiri omanyi ku ntandikwa wano ng'akalulu katandika presiding officer bonna balina okweyanjula gyali era bonna balina okujja n'amabaluwa agava mu bakama baabwe agabagamba nti babawadde emirimu egyo kati watuuke wa presiding officer amabaluwa abeera nago era abakimanyi nti ono gwagundi ono woono sigamba nti otuuse emisana gwe wasindise agenti omu agent n'alaba mu bazze okulonda n'agamba oyo muntu waffe jangu ontuulirewo ekyo tekikkirizibwa singa agent atuuka leeti n'ebbaluwa ye akkirizibwa obululu bugenda kufaanana butya kuba tulina busatu ku olwo olunaku aka president woman MP ne area MP kyenyinza okwogera kalulu ako essaawa zino sijja bagamba nti kakkala bweti olw'ensonga nti akalulu gye bakakubidde ne katambula ne kajja e Uganda bakaleeta nga kasibe nga bakatadde na mukaveera kali sealed okujjako omukisa gw'ofuna okukalaba n'abakapaakinga basoma busomi nti kano ke Kampala kagenda ku polling station bweti naye kabikkula nti bakakebere munda ate waliwo abakikola ekyo so kati naye kyenyinza okugamba bannayuganda nti akalulu aka president kalina kala yaako akaba MP kala yaako ne woman anti okubaawula direct ne woman babitegeera omukyala owa district kubayo omukyala wa district nowa constituency kati oyo n'omukyala obululu obwo buli kamu kalina kala yaako naye essaawa zino sijja bagamba nti oba kala president kajja kuba mu kala ndala woman MP kala ndala ne area MP kala ndala good ndowooza awasinga tuyiseewo abantu babitegedde bana abalala balina bebabuuza waliwo wano kino Richard Serwadda yakimpeereza wano makyati abasinga bamanyi tutera nnyo okubeera naye wano ssentebe w'aba Millers yaga nti waliwo abantu abalangiridde abamu ng'alangirira nti nze akalulu nkavuddemu jjukira pate ye kangeze NRM yamuwa kaadi ne wamma bwe yali ajja NRM ye yamuwa olupapula n'emukubirako n'esitampu ye n'atamala kuddayo mu NRM gyebuuzaako ye n'alangirira eno nti nze akalulu nkavuddemu oba n'awa nuupu n'agamba nti nze nuupu ngivuddemu njoyininze NRM naye ng'ebbaluwa mmwe kwe mwamuwandiikira ya nuupu n'ono kwe mwamuwandiikira ya NRM kigenda kibeera kitya ku lunaku olwo kuba mu kyembadde mmanyi mu bwangungu pate yebeera sponsor wo era yeyina okuwandiikira electoral commission nti candidate oyo tumusazizaamu tumugjeeyo pate tezibawandiikirangako ku bantu abazze basala eddiiro ballot paper yegenda kubeera etya mu bitundu ebyo byonna byoyogedde
bye bituufu. Omuntu oyo fe okumugyamu ng'ekibiina ekyamusemba nga kiwandiikidde akakiiko nti omuntu ono avuddemu. Naye akakiiko bwe kaba nga tebakawandiikira, kuba akakiiko bwe bakawandiikira ate nako kafulumya ne kanyonyola abantu nti omuntu ono avuddemu. Naye akakiiko bwe kaba nga tekakyogerangako, abantu abo bonna obululu bwabwe bugenda kujja nga kwebali. Era nga bali mu bibiina ebyo ebyabasindika. Era bw'ayitamu mu palamenti aba agenze wa kibiina kiri so seino gye yasala eddiiro gye yalaga kati awo be bamanyi we banaatandikira. Nsaba okkiriza nakana akagatteko kuba kakulu nnyo eri abatulaba. Mukyala Sarah, kitwale nti kati omuntu kooti emuggyemu naye ng'obulumu amaladde obukuba ne butuuka wano kaakati oyo kooti gwesazizzaamu anaalabikira kalulu oba taalabike? Kisinziira ekiseera akakiiko k'ebyokulonda lwe kamugiddemu. Kati katugambe nti in case wiiki eno etandika